tino Kivumbi ali innocent because nange mukusooka nali nkuta Kivumbi ng'omuntu yenna ali innocent nengamba bakosa ki ekapulaze mala okufuna amaloboozi nga Kivumbi mwenyini akkiriza mbu ye yakima omwana ku airport ekisinga okuluma mu maloboozi gano gengenda obagamba because kasita bakitegeera n'ofunya amaloboozi ago ne batandika okuyiiya nkoze nti obutagalaga nga bakola ne WhatsApp group Derek ng'omwana ono akyali mulamu ne batandika okuteesa opulira bakola WhatsApp group nebeera nga nnyingi abantu ne batandika okusindikira WhatsApp Kivumbi message Kivumbi kyokanda n'abamu ku baali bateesa mu WhatsApp group eyo be bamu abaali bakulembedde olutalo olugamba mu bakomyawo omwana oyo nga mufunga mulambo ompulira mala okufuna message audio ezo ne audio ze nyini family omwe batwala omwana omwe bagamba mbu yafunira obuzibu yalina omuwarabu omulala ojjukira oli omukazi omuwarabu gwe yatupulengera audio n'agamba omwana bamuleeta wano oyo omuwarabu oyo omukazi sister wooli omwana gye yafunira ki obuzibu bafamire bwe batya abawarabu bombi oyo omuwarabu nina audio ze ng'agamba Kivumbi yagendayo n'akimayo sente ng'agamba zakuzza mulambo wa sister wooli okitegeera era ng'ayogera n'omu ku bawala abaali bakulembedde olutalo Kivumbi bwe bategeera nti no audio zonna zifunye nkwata audio bbiri ngenda mu inbox ya Kivumbi ekiro ku Lwokubiri ompulira musindikira mugamba Kivumbi weeganye n'ogamba omwana ono tomumanyi maama wo n'akuyuwayo n'akugamba family akola ki agimanyi audio zino zaani Kivumbi bwe yazuulira teddamu kunyega yasirika ndooza yaswala ompulira yasataipiga Jessica gamunagamba woowe kumakya neŋŋamba kandaga abantu bano because abantu baali bagamba kirabika Kivumbi ali ki innocent nga message ezisinga obulungi bagamba umala abantu bangi bakozesebwa epapula lyabwe kino nno kino si kigula luggi kino kigula geeti because kigenda kuyoola bonna abali mu lukwe mwenna abali mu lukwe lw'okwokyomwana mwenna kigenda kubayoola kino kigula geeti era bwentyo bwe nayogedde ne ku Interpol bwe bampisa ku Interpol ne baŋŋamba mbu simanyi fayiro nina fayiro okumpi 5 banza asinga n'okubeera ne fayiro nnyingi ku Interpol mu nsi yonna simanyi eyokulemesa abasimanyi abaki abakampuni bawe obusoloozi mbalemesezza eyokuyingira mu misomo gy'abakadaama emisango gy'abankuba kyeyo nesonyiwe bankuba kyeyo nemokuyira okitegeera ne batuuka n'okunfayininga 3,000 eza $3 3,000 era bamwe mwagala mujja zisonda bwe batemwagala mujja zireka it's okay naye nze sijja kulekerawo kuyamba era nze kintu kimu kye nayogedde ku Interpol Derek ne mbagamba nyo bwe muba mwagala muntereko omutwe naye sijja kulekerawo ne bagamba nva mu question ey'omwana wa gas sijja givaamu paka nga Kivumbi atuuse wano ku butaka ayasalinze bye yakolegana naabo because Kivumbi mu audio ze ayogera nti ayina abamu omwana oyo okuva eno yinti aba agents n'abarisivinga ate yalimba mu ba agents already bakolegana ddala neki ne family mba agent baba wa sente mba wadda family sente kyokka omuwala gwayogera agamba Kivumbi yakimayo dda sente ompulira olukwe luno lwalimu abantu bangi Derek era programu y'enkya ku 12 ye programu gye twali tuteeseeyo kwala olunaku enkeera abaali ku YouTube mwalaba mu dakiika nga 15 programu gye bajjayo si bakyali Derek bakyali kwala olunaku olwokusatu programu gye twali tuteeseeyo ye yalimu amaloboozi nga bategedde buli kimu kyonna ne kumba ekiro ekyo bwe mmala osindikira Kivumbi amaloboozi yategeera nti n'obuzibu buzze ne bakolegana n'abantu beeno ne police Interpol ne batandika ne bawandikira YouTube ompulira YouTube najjayo programu yange najjayo programu kweyo olunaku gye lwali tutaddeyo najjayo ne programu ya mama wa Kivumbi era gye ngenda okuzzaayo
bwe mubanga muli mu innocent lwaki mulwana nnyo program zino zireme kulagibwa? Ompulira Derek? Mpulira. Abantu bano singa batula mu WhatsApp ne batandika okuteesa n'omwana ali mu ddwaliro ne batandika okuteesa kye bagamba abantu mbu bagambe yafunye akabenje temumuwa namba yange bwe mubagambe omwana w'omuntu eyafa. Derek, abantu bano baali bazanye ekintu kyabwe nga tebagala na mulambo gujje kuno era nga bakwesa omulambo paka olunaku olwaleero lwenjogerera olwokusatu. Ompulira? Nga tulwanye nnyo mu weekend wetutabeeredde ku mpewo family lwefunye ku mpapula ezijikiriza. Ompulira? Era empapula simanyi bona zibalagawo. Okay. Family lwefunye empapula eziraga nti balina era enkya olunaku olwokuna. Ompulira? Lwe bagenda okulaba ku muntu waabwe naye nga tulwanye naye nga baali bakwata omulambo Derek nga bwovuga omulambo ne mugujja wano ne mugukweke Karamoja nga wala. Ompulira? Because abantu wootuwulira mu bus more than 12 hours ku nguudo ennungi. Ompulira? waba wala. Ompulira? Gye baali bakweka omulambo gw'omwana naye nga kakundi kanene nga abamu be basooka n'okuvaayo okujja okuloopa. So nga abaali beebuuza Umar ki ekyaliwo, that is what happened. Abantu bano bwe bamanya mbu nfunye audios because kakundi kanene waliwo n'abali wano e Uganda be bakolegana nabo Derek. Ompulira? Omwana oyo bamujja wano e Uganda nga bategedde mbu bagenda kumutta nga n'abamu bennyininyini abasooka okumusuza baali mu WhatsApp group nga boogera bwe bagenda okutta omwana oyo. Audio zonna ngenda ziteekayo enkya era bwe bategeera nti audio zozo zijjeeyo nzitaddeyo awo nyininyini show yakoma ne bajjayo program yange ne bajjayo ne program ya mama we eriko mama wani wa Kivumbi. Nze saagala kumanya Kivumbi ki because Kivumbi agamba simanyi ate waliwo Kivumbi omulala. Otegera? Nze Kivumbi gwenvunaana ye Kivumbi ali mu passport ne visa eyayinvitinga ki omwana. Kati oyo Kivumbi ali mu passport boyina okuvaayo otulagani yakozesa empapula zo because gwe n'amalowoozi bw'ogamba bwe sigago ani Kivumbi oyo oba otegera? Abamu ku baana abaali mu WhatsApp group eyo Derek bwe batandise okutya. Ompulira? Nga bavaayo bani box nga bagamba Umar mu kituufu naffe twali mu kintu kino naye tukola ki tusaba otusonyiwe ffe tuli beetegefu okuwa obujulizi. Era abamu ku baana be bavaayo ne bagamba Umar ffe twewunyiza nnyo okulaba nga Kivumbi yeegaana mbu tamanyi mwana oyo nga maze okulaga programu eri ya Kivumbi mbwe yeegaana nga batidde bano nga bali nga akakundi ako abamu batandise okukola ki batidde abamu nga batandika kugamba ffe ogwaffe batugamba bugambi mbu tujja ku WhatsApp twogere bwe tuti batugamba bwe tujja ku TikTok twogere bwe tuti naye abakirimu ye gundi gundi. Nina all that evidence era kikakasa sijja kwogera wawe tutuuse ku kyokuzza Kivumbi wano sijja kwogera emisango we gituuse. Ompulira? Naye nze nkukakasa oba ye Kivumbi ani oba Kivumbi ky'omutuufu oba Kivumbi ki ajja kudda wano ne buli muntu yenna yali mu luko lw'okutta omwana oyo agenda kisasulira ne bwe munaagenda wa president mu State House n'ampita because we wasigadde bwe banga mwabadde mu Interpol n'empita mujja genda ku State House. Kati neno program nayo ngitaddeyo era ne mu abe YouTube egijjeyo naye mugambe YouTube egijjeyo mugenda kisasulira mulekera okutta abaana b'abantu. Deki abantu bano baali mu WhatsApp group nga babalaata nikyuka ne bagenda ne bagisaako program kyokanga na Kivumbi nagera kumajja ne musindika audios. Ompulira? Naddala nga gwe bw'oboka kasamba amaloboozi gange gwe kati nze sirina kyakkola gwe gatwale ofune abakugu bagenda printing okitegeera ng'ali mu kusaagira mu mwana w'omuntu ate ne bakwata omulambo ne bagukweka ebbanga lyonna omwana lyamaza ng'afudde olunaku olwaleero lwenyogererako olwokusatu lwe bafunye olukusa era nga Derek nga tukitaddemu amaanyi
because bali baza nyanga batege emirandira nga buli wamu wonna nga n'omwana oyo talidda ku butaka nga balidda akasente kaabwe bamama baabwe bali eno bakyakala bamama baabwe bakyakala kyokka nga famire y'omwana oyo bali mu maziga ng'abaana b'omwana oyo abaana ababiri tebalina na sente zisoma nga tebalina na uniform tebalina naki sijja kukkiriza I swear munzite neze 13 ze mwantaziza ntono abantu basobola omuntu basobola okukala kubacha na Paul $10,000 they can give me because sijja kukkiriza Derek. I'm not going to accept that. Bakira ku machani bagazaho YouTube yange omusajja ne bampita ku ne bambuza naye Umar kiki kyolwana nakyo ng'abantu boolwana nabo banene ng'abantu bali so deep nga kikundi kyene ne mbagamba I don't care nze ndi omu naye nze amazima gajja tufuula ab'eddembe simanyi nakwogera eddakiika bikampula n'omuto guno 17 zokka tulanga n'ebyokwogedde Derek binuma ompulira temusobola kudda ku mwana w'omuntu ne mutandika okumuzanyirako bwe mutyo ne muggisayo programu ya because nga mutegedde nti ngenda kulaga amaloboozi nga Umar yeesonyiwe omusango gw'omwana wa Gasi ali yeesonyiwe Derek n'oyo omukazi oyo omwenyininyini Omwarabu yali ayogera mu audios ompulira ng'agamba brother woyo yazze oba otegera nga ye yeefuula brother yazze ne wano n'akima sente era ye mukazi yeewuunya nnyo okulaba ng'omulamu tabulabi era neebaza nnyo sister w'oyo omwana Derek oyo omuwala ali eri banange mwerabidde n'erinnya wallahi mwala gwe Mukama Katonda akuwa omukisa omwana oyo alwanyi omwana bamusindikidde message nga bamutiisatiisa okitegeera ni waliwo n'abakyala abalala bali eyo omu yalina oba bangi okitegeera balinga 2 3 banna naye batuuse n'okwesitula ne bagenda ku famire yani guguli ku kampuni ya Kivumbi gyakolera kampuni ng'emukwese naye Kivumbi process emuzza segenda kwogera weetuuse naye bagenda mudipotinga era olunaku lwali tonnya ku ntebe talaba ku bino simanyani Kayanja byawayiza donation bamulese bino tebijja kubeera bino si wakwayiriza ne Bakayanja nabafuna omulimu gwe bakola sogera bubi otegeera abaana bali wano bali mu kufa abaana bali mu kubonaabona muganda wange Kayanja oli president w'abankuwa kyeyo nkussaamu ekitiibwa muganda wange nkuwa ekitiibwa bwabanga oli president simanyani akulonda naye nange nkuyita kale ba president bankuwa kyeyo because bwe weeyita ate sirabanga yakuwakanya naye abaana bafa nga tetunatunulira simanyi doni Asia simanyi Asia simanyi doni biki bano abaana beetaaga buyambi juzi twali dali ku kampuni tujja balagero program tulina kampuni emu eyakumya omwana neyagala okuwambira abaana ku kisaawe singa teyalife abaana beekweka ku kisaawe okumala 4 hours ne beekwesa eri mu nnyonyi nga tebafuluma era program nga kampuni yamuyera tugenda kubalagero program abaana basooka kukubira ffe ne tugenda ne tubanunula nga kampuni ereese drone kampuni eyabatwala mbwe abaana bavuddeyo tebamaze contract ngereese drone negenda bawambira ku kisa ereese n'abantu drone abaana beekweka mu kisaawe okumala 4 hours nga tebafuluma abaana babafuluma bwe bati bagenda okutuuka ne balaba bano bwe batula mu tenti ne balaba bakampuni ate badagala kukudduka baddeyo ne bagamba temudduka mujje nga bamaze 4 hours naye ng'omwana w'omuntu ki gw'osibira avudde Gwarabu famire tezimanyi buli kimu tekimanyi naye mwe muleese drone mubawambire ku kisaawe which kind of good government is this which kind of those bano simanyi Yuwera if you think you lead this company nga muli ba Yuwera muveeyo mugaidinga these companies bali mukumalawo abaana b'abantu they are mistreating people's daughters and sons temusobola kuleeta drone ewambira abaana ku kisaawe nga bazadde
Derek bamanyi mulese drone mulese ki abaana bekweka Derek ekyasinga okunuma obana okumala 4 hours ompulira nga bekweseri era bangamba Umaru program tujja kibalaga nonso abaana bube bamwenyini nsagala na bogera nga program tenda tuka because basobola bawamba because abana bakubide benyini ne bangamba Umaru batulondola ninga nzinda batasanga abana company yakera ku machane batwala ebweru ye company yakera ku machane ejeba wambe mute bamaze ko contract bakomyewo abana bano really tuloza tusubula ki I'm not going to stop kino kiddamu mukulu kivumbi Pala babalambu bagala kujiza simanyi badoni Asia simanyi doni Asia bichi abataina neche bakoze bakazi batubabereyo mu ntalo zaabwe z'abakazi n'abakazi simanyi abeyerusa simanyi abayina mukuzi bichizigo simanyi abakola bichi simanyi abenzi entale ezitakwata na ku muntu kwagamba ebintu biri entale zibeerawo nga kusanyusa waliwo entale zibeera ku online ezibakola ki kusanyusa because that's what abana babera mu biyumba babawulire nnaku buli amukubira nga aveno ku alieno ochegera kababera abantu abali ebulaye yo Derek fe twogera jesi kubana bali mu Middle East nene kababera abantu abali mu France mu Australia mu Bungereza mu America bantu babera mu nnaku they don't tabachakala toyina muda bichakala because bills era ko ura mu mtunga gabanza ndi mu America achakala oyo taba mukozi bills zafuka bills buli ali Uganda wakwata simu okubira mu America tamubuza ako halo bade kukubira kubuza ko nedda era abantu abali ebweru bakubate nokwata basimu gabano bana Uganda eno oshagira buli olujira ataka simanyi tata muda ku mutina agwa okugulne kumenyeka ate simanyi kiki ate jamize gumba eputa jwa mugulinda ate gumba lya mulalidde wano yetaga kulongosa alojira ataka nakakojja okagudde mutoyi simanyi mukinya kirabadde basika kwegamba ebizibu ne bifukira abantu ebizibu ne batuuka ekiseera nga they are stressed banoonya ekintu ekibasanyusaako kati abaana bano bwe babeera okwo nga beevuma beekola biki beyegerangira that's what they make. That's the way of spending their leisure time. Lwaki obayingirira lwaki obayagala badipotinga ye bwaba mwana aziza omusa lwaki osanyukire ennaku y'omuntu omukomyawo kansubire mu kino tekijja kufuuka kizibu naye ze banvumavuma dda ne bampayiriza banjogerako dda naye I'm here to talk the truth okyegera si omuntu yena wabakoze omusango asande naye ndowooza tulina ensonga nyingi nnyo ez'okumala ez'amaanyi ezitali because wano parliament webayisa ekintu ekitamugaso tugamba kati laba parliament nereka ekyomugaso nebukira kino kati ate ffe abaana bafa for God's sake ate ffe abantu abalina zi YouTube abantu abalina kukola ki abantu abalina social medias abantu abandivuddeyo ne tugamba katugatte eddoboozi tuvumirire ekintu kino omulanga gubeere gwa waggulu baguwulire bwe YouTube eziri mu Uganda zonna Derek teberezaako ompulira nga zonna zivuddeyo zigamba bannange bakuba kyero bafa nga bulookyusa bwoti ku social media bagamba bakuba kyero gundi nga olowooza kifuna kitya okyegera nga batusharinga zi programs endala simanyi kyali si awasaani okyegera singa tuvaayo loli nayagande sisa ngono mukwano gani Hope Shifa kati olaba just okola omukazi omusajja avaayo n'ayambibwa. That's how the power of social media is. Naye ffe bwe tuvaayo mufo ky'okukwata ensonga ez'abaana bano bannanga abaana bafa naye ne tudda ku bintu simanyika seefuko omuntu n'abeera nga bamukyaza katuka kuli social media bakyaza omuntu ayogere ku gundi done asia really yensonga gye tulina y'amaanyi bannange baganda bange tukozesa social media zaffe otaasayo wakiri obulamu bw'omuntu bumu tuzikozese because zirina eddoboozi eyange eyinza okuba nga nnafu naye osanga eyo y'amaanyi esingako eyange osanga eyo ejja kupushinga ekintu waggulu okusingako eyange for God's sake futi okudda wolowoleza Umar mukubye ntya Umar mulwaliriza ntya Umar musudde ntya okyegera Umar mwogeddeko ekyabantu bamukyaye Umar musudde ntya Umar muwayiriza ntya kale kamuvume kino kamuwayiriza kino kamubulaka ndowooza bwe twegatta please tusobola okuyamba abantu. I'm not talking about abantu abali mu Middle East bokka abantu kababeere bali mu Bungereza abaana bano bafa for God's sake.
So olunaku olw'enkya Derek ngenda kuwa abantu everything tutandika nkyo okusimulula teri kuzikiza etwakumetandikira byonna wetwakoma wetutandikira nze nabagambye kati oluddako ndooza mugenda kuntaaza olaba mbwe 13 sinazisasula munoonye negundi ey'omutwalo because 13 wenjogeredde wano bajja zinsindikira abantu abamanya ebirungi byenkola gye bali oba otegeera bayinza okuba nga mubavuma baavu mugamba ogumala owagira abaavu lwaki tolya sente olya ku data which is very okay but omwana gwe mugamba mbu yajja gas abantu bano baali tebamanyi nti no tujja kutuuka wala okutuuka kwekyo deki lozajogedde nnyo 26 okitegeera abantu bano baali tebamanyi nti no tujja kutuuka ki neno so olunaku olw'enkya ssaawa 12 wetugenda otandikira era awo njagadde just bannyonnyolako ekyaliwo because bansiba nga siina in fact mu YouTube nze naakasooka okukola ekyafaayo mu Uganda mu bantu bonna abali ku YouTube otegera nze bwe bakasooka okusiba omulundi gumu ne bajjayo programu zange 2 otegere because eyamaama wa gundi yali already ye yali ebaddeyo ng'olunaku lumu n'ekitundu eyamaama wani eyamaama wa Kivumbi naye nayo baagijjayo mbu tebaagala bantu bamanye ekituufu ngenda gizzaayo oba lweki tugizeeyo diye yagizayo okwosenkya ngenda gizzaayo nze nakasooka okubeera ne bansiba bano bajja programu zange ne bansiba nga sisobola kuapulodinga kintu kyona ne ku community sisobola kuteeka wadde okugamba abantu otegedde everywhere nga YouTube yange bagisibye naye nze mbagamba kimu mwenna bakivumbi gye muli simanyi oba gwe kivumbi ki oba gwe ki naye oyo yenayena kivumbi eyalabikira mu mpapula ezatwala omwana oyo nga yamuinvitinga tojjaga kubagana kufa embi bwe tuti nga tuli ku kisaawe tolaba mwabadde mulemeseza omulambo tetwagufunye era nkugambye n'empapula zino nga bagenda ku ambase basiba buli kimu kyonna Amerika ovanga ku muntu okwetoloola omuntu namwetoloola wano e Uganda bana famire y'omwana ono Derek wagirawo taata wamulaba olwotegeera abaana wabalaba nga bali okyegera tujja nakulaba eyo program because batusiba nga tetugirabye eyadduwa jjukira oyo muganda wa Kivumbi yaliyo ku dduwa naye batugamba mu abaana tebakola ki tebamumanyi batugamba mu Kivumbi tamanyi mwana naye nga muganda we yali yakola ki yaliyo ku dduwa kuba mataali mbanyajja kuba mataali era bwe nayogera bwe nti mama n'agamba yona muganda okitegeera kati gwe omuganda wa Kivumbi yali anoonyayo ki gwatamanyi kyogaba Kivumbi yali tamanyi ono naye nga mama amumanyi Kivumbi yakkirizaani gwe bannange siganye abantu bakozesa empapula z'abantu bangi nnyo abajjidde ku mpapula ez'abalanga tebabamanyi nabamanya otegeera naye tosobola kuŋŋamba mbwetooza coincidence Derek ne bakozesa empapula zo nga tomanyi omwana gwe baleeta n'abeera ng'alina Oluganda ku famire yo ompulira gwe n'otugamba gwe tomumanyi naye maama wamukola ki ate muganda wo n'agenda kukuddwa ompulira gweno netufuna amaloboozi go ng'okkiriza tuno omwana omumanyi buli kimu kyonna bye mwateesa ate si n'ogamba mbu si ye ggwe ojja tugwe bw'oba si ye ggwe tetujja kuteeka ku musango naye tufunire oyo olaba osuula ID yo Derek awantu ne bweba egudde bugwi ne bagisanga awantu we batidde omuntu ayo mazima ga Katonda mugulu omala emyaka 7 mukomera ng'okyalina ku rimandi tonnawoza ng'oli kugwa butemu ID kebere layini ey'essimu nesangibwa abantu nga babaddewo obutemu oba obutujju gwe bw'oba oyagala wabeerewo obutujju obw'ebbomu mu Kampala genda osuulawo layini ey'essimu wabadde ebbomu myakanda ng'oli kitalya oba mwapa prison eruzira oba mukondeemu eri otalaba na musana
just line yesimu kigezese okay kijemu line yesimu gireke genda wayambulemu esaati yo gisuulewo naye kati mungamba mutya ng'omuntu alina empapula butalina musango empapula zenga ze zainviting omwana amaloboozi ge nga gegalogera mungamba mutya mbu ali innocent program zula amazima mutezikola ngenda kumawo batulinde enkya okyegera abantu batulinde enkya saa 12 olina kyoyagala okwogera ekirala sina kyenjagala kwogera naye Justin eringa part 2 part 1 yawedde katutandise kati kyenjagala obagamba Derek bino bansomoozeza balaze nakundaga mbu buli wembakwata wakola ki babaluma because nze YouTube gwe bakasooka okuyitako ku Interpol bate bampita mbuuliza omusango nga bagamba byokola bikole ki bireke mbabuuza nkoze musango kya byokola bikole ki biveeko lwaki mbivaako mubambaga muwulira nga kampuni zisasula omusolo mungi nga gubasingira bannayuganda gubasingira abaana abawala gubasingira abaana abalenzi abavaano ne bagenda ebweru si bulaaya wokka because abaana bangi be balimbye bwe batwala Canada ne batagenda Derek abaana bangi be balimbye mbu babatwala simanyi mu America wali batagenda abaana bangi wali investigator wali vision wa mwenyini yakola story ngagamba abaana bangi gye bali emakindi abaana gye bali emunyonyi eyo wa mukapuli zibasiridde eyo lwaki twagala obusente obutono butusingire bannayuganda lwaki ensi endala zirumirirwa abantu b'ensi yabo okusinga ffe why